Jatango moya tuse ye wabera wenja ulo Jatango moya tuse ye wabera wenja ulo moya tuse. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mukama feye bazwe mwasizo mtya era mwasizo mtya kansubire tino fena tuli bulungi wawo twebata Yesu Kristo abakumye nange nankuma siromanyi sirobuyinza nawe sangulumiza Mukama omupya kusaba n'obwembefu ofuna obutuuze ofuna otya obutuuze mukwano. Yes, likinga commentinga ngomaze okulaba obubaka buliko banyuma no subscribinga no kona ku notification bell Mukama ajja kunkolera obulungi. Yes, mbaniriza olunaku olwaleero mu Bible reading yaffe Mukama abankolera obulungi era bampera omukisa nga tugenda amaaso. Teekateeka emmeeme eyo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Omwami omutukuvu taata tukwaniriza kabite wange jangu ofuge mukusoma Baibuli kuno ffe tusobola era tulina amagezi naye gwe omwoyo wa Mukama bw'onootuula mu ffe tugenda kubekkulirwa ebyebuziba bwe. Weebale omwoyo omutukuvu, weebale omusumba omulungi, fuga era oluŋŋamye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. Tugende mu maaso ne Bible reading yaffe. Yes, nga tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'ekumi paka omutukuvu nga bana batuluŋŋamiza abampera omukisa Mukama era banjagalire omwoyo omutukuvu kulembera. Essula y'e14. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, bagamba abaana ba Isirayiri badde ennyuma basule mu maaso ga Pikakirosi wakati wa Migudooli n'ennyanja mu maaso ga Baali-Zefoni emitala w'eri mulisula ku mabbali g'ennyanja. Falaawo aliboogerako abaana ba Isirayiri nti bazingiziddwa mu nsi eddungu libasibye. Nange Falaawo ndimukakanyaza omutima alibagoberera ennyuma waabwe, nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, n'Abamisiri balimanya nga nze Mukama. Bwe batyo bwe baakola. Ne bamugamba kabaka w'e Misiri nti abantu badduse. Omutima gwa Falaawo n'ogw'abaddu be ne gukyukira ku bantu, ne boogera nti kiki kino kye tukoze okuleka Isirayiri obutatuweereza. N'ateekateeka eggaali lye n'atwala abantu be wamu naye, n'atwala amagaali 600 amalonde, n'amagaali gonna ag'e Misiri, n'abaami okubeera ku go gonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo kabaka w'e Misiri, n'agoberera abaana ba Isirayiri, kubanga abaana ba Isirayiri baafuluma n'okwewaana. Abamisiri ne babagoberera ennyuma, embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falaawo, n'ababe abeebagala embalaasi n'eggye lye ne babatuukako nga basuze kumpi n'ennyanja ku mabbali ga Pikakirosi mu maaso ga Baali-Zefoni. Falaawo bwe yasembera, abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe, laba Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe, ne batya nnyo. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama. Ne bagamba Musa nti, kubanga tewaali ntaana mu Misiri kyovudde otuleeta tufiire mu ddungu, kiki ekikutukozezza bw'oti okutuggya mu Misiri? Kino si kye kigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti tuleke tuweereze Abamisiri? Kubanga kirungi okubaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Musa n'abagamba abantu nti, temutya, muyimirye buyimirizi, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero. Kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna. Mukama anaabalwanirira, nammwe munaasirika. Mukama n'agamba Musa nti, kiki ekikunkaabizza? Bagamba abaana ba Isirayiri bagende mu maaso, era yimusa omuggo gwo, ogolole omukono gwo ku nnyanja, ogyawulemu. N'abaana ba Isirayiri banaagenda wakati w'ennyanja ku lukalu. Nange, laba, nze ndibakakanyaza emitima Abamisiri, baliyingira okubagoberera. Nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okwefunira ekitiibwa ku Falaawo, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Malayika wa Katonda eyakulembera eggye lya Isirayiri n'avaayo n'adda ennyuma waabwe,
Empagi ey'ekire n'eva mu maaso gaabwe n'eyimirira ennyuma waabwe. Nejja n'ebeera wakati w'eggye ly'e Misiri n'eggye lya Isirayiri. Ne waba ekire n'ekizikiza, naye n'ereeta omusana ekiro, abo ne batabasembeera bali ekiro kyonna. Musa n'agoola omukono gwe ku nnyanja. Mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya. Ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi ne geeyawulamu. Abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Abamisiri ne bagoberera ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja, embalaasi zonna eza Falaawo, amagaali ge n'abantu be abeebagala. Awo olwatuuka mu kisisimuka ekyenkya, Mukama n'atunuulira eggye ery'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire, ne yeeraliikiriza eggye ery'Abamisiri. N'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti, tudduke mu maaso ga Isirayiri, kubanga Mukama abalwanirira ku Bamisiri. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gadde ku Bamisiri, ku magaali gaabwe ne ku beebagazi baabwe. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, ennyanja n'edda mu maanyi gaayo nga bukedde. Abamisiri ne bagidduka, Mukama Abamisiri n'abakunkumulira wakati mu nnyanja. Amazzi ne gadda ne gasaanikira amagaali n'abeebagazi, era n'eggye lya Falaawo lyonna abaayingira mu nnyanja ennyuma waabwe. Tewaasigala n'omu mu bo. Naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Bw'atyo Mukama n'alokola Isirayiri ku lunaku luli mu mukono gw'Abamisiri. Isirayiri ne balaba Abamisiri nga bafudde ku mabbali g'ennyanja. Isirayiri ne balaba omulimu omunene Mukama gwe yakola Abamisiri. Abantu ne bamutya Mukama, ne bamukkiriza Mukama n'omuddu we Musa. Essula ey'e15. Musa n'abaana ba Isirayiri ne balyoka bamuyimbira Mukama oluyimba luno ne boogera nti, ndimuyimbira Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanga. Mukama ge maanyi gange era lwe luyimba lwange, anfuukidde obulokozi bwange. Ono ye Katonda wange, nange ndimutendereza. Ye Katonda wa kitange, nange ndimugulumiza. Mukama ye muzira okulwana, Mukama lye linnya lye. Amagaali ga Falaawo n'eggye lye yabisudde mu nnyanja, n'abakungu be yalonda basaanyeewo mu nnyanja emyufu. Obuziba bubasaanikidde, basse mu buziba ng'ejjinja. Omukono gwo ogwa ddyo Mukama gulina ekitiibwa mu maanyi. Omukono gwo ogwa ddyo Mukama gubetenta omulabe. Era mu bukulu obw'okusingakwo obasuula abakulumba. Otuma obusungu bwo ne bubasiriiza ng'ebisasiro. Era n'omukka ogw'omu nnyindo zo amazzi gaalinnyisibwa, ebitaba ne biyimirira entuumo, obuziba ne bukwata mu mutima ogw'ennyanja. Omulabe n'ayogera nti, naagoberera, n'atuuka, n'agereka omunyago. Okwegomba kwange kunakusibwa kubo, n'asowula ekitala kyange, omukono gwange gulibazikiriza. Wakunsa omuyaga gwo, ennyanja n'ebasaanikira, baasaanawo nga lissasi mu mazzi ag'amaanyi. Ani afaanana nga ggwe, Mukama mu bakatonda? Ani afaanana nga ggwe, alina ekitiibwa mu butukuvu, ow'entiisa mu kutenderezebwa, akola amagero? Wagolola omukono gwo ogwa ddyo, ensi n'ebamira. Ggwe mu kisa kyo wabakulembera abantu be wanunula, n'obaleeta mu maanyi go okutuuka mu kifo kye ekitukuvu. Amawanga gaawulira ne gakankana, obulumi bwabakwata abatuula mu Bufirisuuti. Abakungu ab'omu Edomu ne balyoka beewuunya, ab'amaanyi ab'omu Mowaabu okukankana kubakwata. Abatuula mu Bukanani bonna bayenjebuka, okutekemuka n'entiisa bibaguddeko. Obukulu obw'omukono gwo batudde ng'ejjinja, okutuusa abantu bo lwe balisomoka. Mukama, okutuusa abantu lwe balisomoka be weefunira. Olibayingiza, olibasimba ku lusozi olw'obusika bwo, ekifo kye weerongoosezza, Mukama, okutuula omwo. Awatukuvu wo, Mukama, emikolo gyo we gyanyweza. Mukama alifuga emirembe n'emirembe. Kubanga embalaasi za Falaawo ne ziyingira wamu n'amagaali ge n'abeebagala mu nnyanja. Mukama n'azzaawo amazzi ag'omu nnyanja ku bo, naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja. Miriyamu nnabbi, mwannyina Alooni,
n'atwala ensaasi mu mukono gwe. Abakazi bonna ne bafuluma ne bamugoberera nga balina ensaasi nga bazina. Miriyamu n'abaddamu nti, mumuyimbire Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanja. Musa n'atambuza Isirayiri okuva ku nnyanja emyufu. Ne bavaamu ne batuuka mu ddungu lya Ssuuli ne bagenda ennaku 3 mu ddungu ne batalaba mazzi. Bwe baatuuka e Maala ne batayinza kunywa ku mazzi g'e Maala kubanga gaali gakaawa. Kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo Maala. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa nga boogera nti, tunaanywa ki? N'akaabira Mukama. Mukama n'amulaga omuti n'agusuula mu mazzi, amazzi ne gafuuka amalungi. Awo bwe yabalagirira etteeka n'empisa n'abakemera awo. N'ayogera nti, obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'okola obutuukirivu mu maaso ge, n'owulira amateeka ge, n'okwata by'alagira byonna, sirikuteekako ggwe endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama akuwonya. Ne batuuka Erimu, awali ensulo z'amazzi 12 n'enkindu 7, ne basula awo awali amazzi. Essula 16. Ne bava Erimu nga batambula, ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batuuka mu ddungu lya Sini, eriri wakati wa Erimu ne Sinaayi, lunaku olw'15 olw'omwezi ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni mu ddungu. Abaana ba Isirayiri ne bagamba nti, waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi ey'e Misiri, bwe twali tutudde awali entamu ez'ennyama, bwe twali tulya emmere nga tukkuta, kubanga mwatufulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala. Mukama n'alyoka agamba Musa nti, laba, nditonnyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe, n'abantu balifuluma okuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku, ndyoke mbakeme nga banaatambuliranga mu mateeka gange oba tebaatambulirengamu. Awo lunaatuukanga ku lunaku olw'omukaaga banaateekateekanga gye baliyingiza, era eneesinganga emirundi 2 gye bakuŋŋaanya buli lunaku. Musa ne Alooni ne bagamba abaana ba Isirayiri bonna nti, olw'eggulo lwe mulimanya nga Mukama ye yabaggya mu nsi ey'e Misiri, era enkya lwe muliraba ekitiibwa kya Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe ku Mukama. Naffe ffe baani n'okwemulugunya ne mwemulugunyiza ffe? Musa n'ayogera nti, kino kinaabaawo, Mukama bw'anaabawa olw'eggulo ennyama okulya, n'enkya emmere okukkuta, kubanga Mukama awulidde okwemulugunya kwammwe bwe mumwemulugunyiza. Naffe ffe baani? Temwemulugunyiza ffe wabula Mukama. Musa n'agamba Alooni nti, bagambe ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti, musembere mu maaso ga Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe. Awo Alooni bwe yali ng'ayogera n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, ne batunuulira mu ddungu, laba ekitiibwa kya Mukama ne kirabika mu kire. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri. Obagambe ng'oyogera nti, olw'eggulo munaalya ennyama, n'enkya munakkuta emmere, nammwe munaamanya nga nze Mukama Katonda wammwe. Awo olw'eggulo obugubi ne bulyoka bulinnya ne busaanikira olusiisira. Enkya olufu ne lugwa ne lwetooloola olusiisira. Olufu olwagwa bwe lwaggwaako, laba ne wabaawo kungulu w'eddungu akantu akatono akeekulungirivu, akatono ng'omusulo omukwafu oguba ku nsi. Abaana ba Isirayiri bwe baakiraba ne bagambagana bokka na bokka nti, kiki kino? Kubanga tebaamanya bwe kyali. Musa n'abagamba nti, eyo y'emmere Mukama gy'abawadde okulya. Ekyo kye kigambo ky'alagidde Mukama nti, mukuŋŋaanyeeko buli muntu nga bw'alya, buli muntu komero emu, ng'omuwendo gw'abantu bammwe bwe guli, mulikitwala, buli muntu alibatwalira ab'omu weema ye. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo, ne bakuŋŋaanya abalala nnyingi, abalala ntono. Awo baageranga ku kkomero, eyakuŋŋaanya ennyingi n'atafissaawo, era eyakuŋŋaanya entono n'ateetaaga. Baakuŋŋaanya buli muntu nga bw'alya. Musa n'abagamba nti, omuntu alekaawo okutuusa enkya. Naye Musa ne batamuwulira, naye abamu mu bo ne balekawo okutuusa enkya, n'ezaala empunyu n'ewunya. Musa n'abakwatirwa obusungu.
ne bakuŋŋaanya buli nkya buli muntu nga bw'alya, era omusana bwe gwayakanga ne yeekereketa. Awo olunaku olw'omukaaga bwe lwatuukanga ne bakuŋŋaanya emirundi 2 emmere, buli muntu 12. Abakulu bonna ab'ekibiina ne bajja ne bamugamba Musa. N'abagamba nti, ekyo Mukama kye yayogera nti, enkya kye kiwummulo ekikulu, Ssabbiiti entukuvu eri Mukama. Mwokye bye mwagala okwokya, mufumbe bye mwagala okufumba, yonna esigalawo mweterekera ensibo okutuusa enkya. Ne beeterekera okutuusa enkya, Musa nga bwe yalagira, naye tewunya so ne mutaba na ngunyu. Musa n'ayogera nti, mulye eno leero, kubanga leero ye Ssabbiiti eri Mukama. Leero temugirabe mu ttale. Mukuŋŋaanye mu nnaku 6, naye ku lunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti, okwo teribeerawo. Awo ku lunaku olw'omusanvu ne bagenda abamu ku bantu okukuŋŋaanya, ne batagiraba. Mukama n'amugamba Musa nti, mulituusaawo okugaana okukwata amateeka gange n'ebiragiro byange? Mulabe, kubanga Mukama abawadde Ssabbiiti, kyava abawa ku lunaku olw'omukaaga emmere ey'ennaku 2. Mutuule buli muntu mu kifo kye, tavanga muntu yenna mu kifo kye ku lunaku olw'omusanvu. Ne bawummulanga abantu ku lunaku olw'omusanvu. Ennyumba ya Isirayiri ne bagiyita erinnya lyayo Maanu, neefaanana ng'ensigo za jjada enjeru, n'obuwombereevu bwayo bufaanana ng'emigaati egy'omubisi gw'enjuki. Musa n'ayogera nti, ekyo kye kigambo Mukama kye yalagira nti, kkomero ejjudde eterekerwe emirembe gyammwe, balyoke balabe emmere gye nabaliisa mu ddungu bwe nabaggya mu nsi ey'e Misiri. Musa n'amugamba Alooni nti, twala ekibya osse munda kkomero ejjudde maanu, okiteeke mu maaso ga Mukama, ensibo y'emirembe gyammwe. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bw'atyo Alooni n'akiteeka mu maaso g'obujulirwa okubeera ensibo. Abaana ba Isirayiri ne balira maanu emyaka 40 okutuusa lwe baatuuka mu nsi ey'abantu. Ne balya maanu okutuuka mu nsalo ez'ensi ya Kanani. Era kkomero kye kitundu eky'ekumi ekya efa. Essula 17. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu ddungu lya Sini mu bisulo byabwe mu kiragiro kya Mukama, ne basula mu Lefidimu, so nga tewali mazzi abantu banywe. Abantu kyebaava bamuyombesa Musa ne boogera nti, tuwa amazzi tunywe. Musa n'abagamba nti, lwaki okunnyombesa nze? Lwaki okumukema Mukama? Abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti, lwaki watujja e Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisibo byaffe n'ennyonta? Musa n'amukaabirira Mukama ng'ayogera nti, n'abakola ntya abantu bano? Babulako katono bankuba amayinja. Mukama n'amugamba Musa nti, yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri n'omuggo gwo gwe wakubye omugga, ogukwate mu mukono gwo ogende. Laba nze naayimirira mu maaso go eyo ku lwazi ku Kolebu, naawe onookuba olwazi amazzi ganaavaamu abantu banywe. N'akola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri. N'atuuma ekifo erinnya lyakyo Massa ne Meriba olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri n'okuba nga baakema Mukama nga boogera nti, Mukama ali mu ffe nanti ki? Abamaleki ne bajja ne balwanyisa Isirayiri mu Lefidimu. Musa n'agamba Yoswa nti, otulondere abantu ogende olwane n'Abamaleki. Enkya n'ayimirira ku ntikko y'olusozi, omuggo gwa Katonda nga guli mu mukono gwange. N'akola bw'atyo Yoswa nga bwe yamulagira Musa, n'alwana n'Abamaleki. Musa ne Alooni ne Kuuli ne balinnya ku ntikko y'olusozi. Awo lwatuuka Musa bwe yayimusa omukono gwe, Isirayiri n'agoba. Bwe yagussa omukono gwe, Abamaleki ne bagoba. Naye emikono gya Musa ne gitendewererwa, ne batwala ejjinja ne baliteeka wansi we, n'alituulako. Alooni ne Kuuli ne bawanirira emikono gye, omu eruuyi n'omu eruuyi. Emikono gye ne ginywera okutuusa enjuba okugwa. Yoswa n'asuula Amaleki n'abantu be n'obwogi bw'ekitala. Mukama n'agamba Musa nti, wandiika ekyo mu kitabo okubeera ekijjukizo, okibuulire Yoswa mu matu ge, nga ndisangulira ddala okujjukirwa kwa Amaleki wansi w'eggulu. Musa n'azimba ekyoto, n'akituuma erinnya lyakyo Yakuwa bendera yange. N'ayogera nti, Mukama alayidde, Mukama alirwana ne Amaleki emirembe n'emirembe.
Essula ye-18. Yesero kabona wa Midiani mukodomi wa Musa n'awulira byonna Katonda byakolera Musa ne Isirayiri abantu be nti Mukama yaggyamu Isirayiri mu Misiri. Yesero mukodomi wa Musa n'atwala Zipola mukazi wa Musa bwe yamugoba ye n'abaana be babiri, erinnya ly'omu bo Gerusomu, kubanga yayogera nti nali mugenyi mu nsi etali yange, n'erinnya ery'omulala Eryeza, kubanga yayogera nti Katonda wa kitange yali mubeezi wange n'amponya mu kitala kya Falaawo. Yesero mukodomi wa Musa n'ajja n'abaana be ne mukazi we eri Musa mu ddungu eryo gye yasula ku lusozi lwa Katonda. N'agamba Musa nti, nze mukodomi wo Yesero nzize gy'oli ne mukazi wo n'abaana be bombi wamu naye. Musa n'avaayo okusisinkana mukodomi we, n'akutama n'amunywegera, ne babuuzagana nti otya nno, ne bayingira mu weema. Musa n'abuulira mukodomi we byonna Mukama bye yakola Falaawo n'Abamisiri ku Bayisirayiri, ebizibu byonna ebyababeerako mu kkubo, era Mukama bwe yabawonya. Yesero n'asanyuka olw'obulungi bwonna Mukama bwe yakola Isirayiri, kubanga yabalokola mu mukono gw'Abamisiri. Yesero n'ayogera nti yeebazibwe Mukama eyabalokola mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gwa Falaawo, eyalokola abantu mu mukono gw'Abamisiri. Kaakano ntegedde nti Mukama ye mukulu okusinga bakatonda bonna. Weewaawo mu kigambo mwe beenyumiriza ku bo. Yesero mukodomi wa Musa n'atwala ekiweebwayo ekyokebwa ne ssaddaaka eri Katonda. Alooni n'ajja n'abakadde bonna Abayisirayiri balye emmere awamu ne mukodomi wa Musa mu maaso ga Katonda. Awo lwatuuka enkya Musa n'atuula okubalamula abantu ne bayimirira nga beetoolodde Musa okusooka enkya okutuusa olw'eggulo. Mukodomi wa Musa bwe yalaba byonna bye yakolera abantu n'ayogera nti, kiki kino ky'okolera abantu? Lwaki ggwe wekka gw'otudde abantu ne baba nga bayimiridde okukwebungulula okuva enkya okuzibya obudde? Musa n'agamba mukodomi we nti, kubanga abantu bajja gye ndi okubuuza Katonda, bwe baba n'ekigambo ne bajja gye ndi, nange mbasalira omusango omuntu ne munne, ne mbategeeza amateeka ga Katonda n'ebiragiro bye. Mukodomi wa Musa n'amugamba nti, ekigambo ky'okola si kirungi. Tolirema kusiriira gwe n'abantu bano abali awamu naawe, kubanga ekigambo kizitowa okusinga bw'oyinza ggwe, toyinza kukiruukiriza wekka. Kaakano owulira eddoboozi lyange, n'akuteeseza ebigambo. Katonda abe naawe, obabeerera abantu eri Katonda, oleete ensonga eri Katonda. Naawe olibayigiriza amateeka n'ebiragiro, era olibalaga ekkubo eribagwanidde okuyitamu n'emirimu egibagwanidde okukola. Natolonde mu bantu bonna abasajja abasaana, abatya Katonda, ab'amazima, abakyawa amagoba agatali ga butuukirivu, obakuze ku bo, babe abakulu b'10,000 n'abakulu b'10,000 n'abakulu b'50 n'abakulu b'100, babasalira abantu omusango ebiseera byonna. Kale buli nsonga nnene banaagikuleeteranga ggwe, naye buli nsonga ntono banaagiramulanga bokka. Bwe kityo kinaabeeranga kyangu ku ggwe, nabo baneetikkanga wamu naawe. Bw'olikola ekigambo ekyo, era Katonda bw'alikulagira bw'atyo, n'olyoka oyinza okugumiikiriza ggwe, n'abantu abo bonna baligenda mu kifo kyabwe mu mirembe. Awo Musa n'awulira eddoboozi lya mukodomi we, n'akola byonna bye yayogera. Musa n'alonda abasajja abasaanye mu Isirayiri yenna, n'abakuza ku bantu, abakulu ab'10,000, abakulu b'10,000, abakulu b'50 n'abakulu b'100. Ne balamulanga abantu ebiseera byonna. Ensonga enzibu baazireeteranga Musa, naye buli nsonga ntono baagiramulanga bokka. Musa n'asiibula mukodomi we n'agenda mu nsi ye. Tubakulisa nnyo mu Bible reading yaffe. Mukama abampeera omukisa. Temujjangu okwo omupya tubeerabira kusubscribinga, kulikinga, commentinga. Tukomye ku ssula yaffe eya18. Kamagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omunamu. Mbaagala nnyo na Yesu Kristo yasinga okubaagala. Shalom, 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 shalom. Empologoma ya Yuda fuga
Yesu tata fuga. Jesus reign.